Bannayuganda abagazi ba Kadongo Kamu olunaku lw'eggulo beeye mu hoteri Africana wano mu Kampala okwetaba mu kivulu kya Kadongo Kamu ekya buli mwaka ekitegekebwa sa Prof BK Godoni Wavamunno. Abayimbi omulimu Atya Kakumirizi be bamu ku basoose okuyimba ennyimba zaabwe ezikutta abantu omubabiro era ng'ono yayimbye nga n'okubiibya bwabiibya. Wakati mu masanyu Lord Fred Sebata naye yeesoze stage olwo ne bakuba abantu emiziki naddala ennyimba ezo ezasinga okunyumirwa nnyo abantu mu biseera by'emabega. Sebata yeegatiddwako Ssebaali wamu n'abayimbi abalala oluwamma abantu ne bafa essanyu. Oluvannyuma Profesa Godoni Wavamunno asiimye abayimbi bano olw'okukuuma ebitone era n'abasiima mu ngeri ey'enjawulo. Profesa Godoni Wavamunno agambye nti omukulu akubye ejjita wano Hane Sensuwa amuwadde kashe emitwalo 5 agikime wali. Hane Sensuwa, congratulations. Eyo moment iyo enjoy it. Bananga aludde ng'akuba endongo wano. Engalo za Profesa Wavamunno n'engalo za Profesa Hane Sensuwa. Ekivulu kino kyategekeddwa okutumbula omutindo gwa Kadongo Kamu mu ggwanga era nga kwetabiddwako buli muyimbi wa Kadongo Kamu nga kyawombeddwamu omutwe Profesa Godoni Wavamunno ne kiwagirwa Spear Motors, WBS, Centenary Bank, Radio Simba, UAP Insurance, Silk Events n'amakampuni amalala.